waliwo ekiriwo kyekya umeme ekiriwo kyekya umeme mayina bagamba bannayuganda babakwata nnyo bumbula mwawulidde nti investor Pineti gwe bakwasa Lubowa specialized hospital investor yajja okuteeka ssente wano mu ggwanga n'atandikawo project ne project eyo nga talina ssente zigirwaninga wabula nga gavumenti eno yeyina omufandinga kyekiri mu mawanga malala kiri wano Uganda wokka investor najja nga talina yadde 10 ne bagamba agenda zimba project eri worth trillions of money naye nga talinaako yadde ne10 ne bamuwa ettaka lya bwereere ne bamuwa ne ssente zigenda okuzimba naye nga investor. So wetwogerero olwaleero parliamenti yammwe mu supplementary gye yayisizza bayongedde Pineti ssente endala bilioni 5 kitegeeza awamu Lubowa specialized hospital yakasaasaanyizibwako trillion emu ne bilioni 39 trillioni emu ne bilioni 39 sofaze zakasaasaanyizibwa ku Lubowa specialized hospital etannaba na kulabikako yadde nti oba omulimu guli wakati oba omulimu gunaatera okuggwa. So eryo lyeggwanga lyammwe Navas ogamba otya mwana wa maama nkutumiddeko kuliko bangi nnyo abagwa amateeka naye nga beefuulira okwo abakabi naye nga bagwa amateeka. So bana ba maama ekyo nakyo mukimanye nakugamba nti bino byonna gwe byobuusa amaaso bigenda kukomawo gy'oli bana abali mu kudyeka eggwanga the mmoja tumalanga tutudde nga tulemereddwa okufubutula abantu bano baveewo bafulume eggwanga demmo abaana baffe n'abazzukulu gye bagenda okukaaba bano abasajja bino ebintu bye bakola olwaleero bigenda kuddira ffe munnayuganda ateefiiriddeeyo. Now kati ekyo nga kiwedde njagala tugende ku umeme njagala ompulirize bulungi baganda bange basobola ossalamu munsaliremu akantu kano njagala ompulirize bulungi ekiriwo mu parliament ye termination in fact si termination kyekyokuliyirira umeme ekitongole kya umeme kibadde kigaba amasannyalaze wano mu ggwanga naye abaffe njagala nkuzzeeyoko gavumenti olwaleero egamba eyagala kubuyinga out umeme ne million dollars 19 abasobola okugabizaamu wano okuzza mu ssente zaffe ez'e Uganda wano eza siringisi mutuyambeko wano kwata milioni za dola 190 million dollars government zeyagala okugula ekitongole kya umeme naye kankuzzeeyo mu mwaka gwa biliona government ngegenda okukola endagaano ne umeme kampani ya umeme kyenjagala gwe munnayuganda onoonyereze ani nannyini wa kampuni ya umeme era ani ali emabega wa umeme. Government ngegenda mu ndagaano ne kampani ya umeme mu biliona nga batuula okukola endagaano. Government ene endagaano gye baakola era nze newunya abasayininga ku ndagaano eno on behalf of the government. Ene endagaano sigirabangako obulamu bwange bwonna. Government yagenda mu ndagaano ne umeme. Government eno negamba umeme tusayininze endagaano ya myaka 2. Naye singa government ene terminatinga contract mu bufunze singa government esazaamu endagaano ne umeme government yakusasula milioni dollars 10 mpuliriza bulungi njagala owulire endagaano government gye yakola ne kampani ya umeme era ne approving baakola endagaano nga ya myaka 4 umeme ngegenda kuweereza eggwanga emyaka 2 mucho nga umeme government egenda kujiwa assets ze yali ekozesa mu kitongole kye twalinawo ekyali kigaba amasannyalaze umeme nga tennaba kujja ekyali ekya government. Mu assets zino mwalimu ebizimbe ne dams ez'enjawulo nga zino zonna umeme agenda taking over assets zino. Kakati mu ndagaano gye baakola yali egamba nti singa government esazaamu contract ne umeme government yakusasula million dollars 19. Akawaayira akalala ne kajja disinga umeme esazaamu endagaano ne government eno government era yakusasula million dollars 98. Ompuliriza bulungi nnyo eno endagaano eyakolebwa yegamba nti umeme
bajiwadde endagano ya myaka 2 ngeweereza mu ggwanga nisinga government ene esazaamu endagano wakati nga tennaggwako government yakusasula $1,000,000 49 in fact $147 $147.6 million singa umeme esazaamu endagano ene nga contract yayo tennaggwako era government yakusasula $1,000,000 wabula singa contract ene gwako bulungi nti contract government ya signinga ne umeme weddeko nga bwe kiri olwaleero era government yakusasula $1,000,029 eyendagano wali ogiralyeko wa wali ogiwuliddeko wa kyokamba dde nsoma wano waliwo report ya Salim Sale eya 2009 ng'ekwatagana ku nsonga ya umeme eno contract ene ya signingibwa niwabawo ne report endala ya Advoc Committee on Energy eya 2012 eyavayo ne suggestinga nesaba government eno ng'eyita mu Auditor General Government basazeemu contract government esazeemu contract gye yakola ne umeme kubanga contract teri yegenda kwongera fiiri za ggwanga contract eno teyasazibwamu naye mu bufunze singa government eno yakeera ku maca negamba nti terminatinze contract yali esasula $1,000,000 olwaleero umeme egambe eyagala $1,000,000 $190 million kyokka wano mu kawaayiro nga kalaga contract weebe eweddeko government erina kusasula $1,000,000 olwaleero twebuuza nti ate $1,000,000 zivuddewa government zeyina okuliyirira kampani ya umeme ekyo kyekibuuzo ekisooka zino $1,000,000 zivuddewa kubanga olwaleero mu contract wootunuulira ti umeme yagenda okujja okukwata contract already waliwo assets ng'ebizimbe offices ekitongole umeme kiyasikira mwe kyali kyoperatingira ezo assets government yazikwata neziwa umeme ate zalina okubako compensation kakati olwaleero tubuuza ndi zino sente zi accumulatinze zitya okuva ku contract endagano ya signing wakati wa umeme ne government nti singa ebe etuuse okuggwako erina okusasula government erina okusasula $1,000,029 kakati zatuuse zitya ne zijja ku $1,000,000 olwaleero Auditor General avuddeyo n'agamba nti $1,000,000 government zeyagala okuyiriramu umeme esente ezo teziriiyo esente zirina kuba $1,018,000 government eno zerina okuliyirira umeme oyo saababalirizi w'ebitabo bya government kati ekibuuzo kiri nti esente zino $1,000,019 ate nga zigenda kwewola bwewozi mu banka esente zino zonna baani abagendo zifunako era baani abali emabega w'essente eno empitirivu bweti Noanda Museveni yapapiriza nga ayita mu speaker wa parliament yammwe epapirize ise sente zino naye ekibuuzo kiri nti ani ali emabega wa kampani ya umeme era muntu ki atuuka mugagga ki oba investor ki atuuka kusira eri signing sa government contract efaananako bwetyo ekyo nkirekedde gwe munnansi ateefiirayo katede mwana wa ssebo ekyo kyekiriwo ate sente bagenda kwewola neewole teziriiwo ezo sente ezigenda okubayinga out umeme zigenda kwewolwa mu Stanbic Bank teziva mu kofazi za gavumenti kakati nno munnange daawo weetuuleko zino endagano ezifaananako bwe zitugenda zisanga mu ggwanga ddala lyonna ziri wano mu ggwanga lya Uganda ziri wano mu gavumenti y'abakanywa musaayi ekyo nkivuddeko ekyo nkimaze kakati njagala tugende wano baganda baffe Akireewo Kivumbi ne General Gaddafi
olunaku olw'enkya bakomawo mu kkooti babakomyawo mu kkooti e Masaka naye njagala ompulirize bulungi ffenna tumanyi circumstances ezeetoolodde okukwatibwa kw'Abaganda baffe Akireewo Kivumbi ne General Gaddafi. Omuntu ayinza okwebuuza Akireewo Kivumbi ne General Gaddafi bakomekkereza batya e Masaka